further more about what really transpired ku Mukivulu kya Brisher Kash, nina okulubawa. So listen very well. Okimanyi nakulabidde amaalo ekyalo obwana bw'ekyalo obuyisa obuvundu okuwemula bannange okuswala okwabadde wali. So batiktok abamu kambagambe kino ekintu nga sibatidde nga mbagamba mazima. Wamugendanga mu kifo ne bw'oba ovuma ne bw'oba okola content kinoolabawo abantu abakulu naddala bamama abatuzaala mwefugengako. Mwefuge chumi watandise kuwemula mama wa Brisher Kash olowooza kifaananyi ki kye yatutte. Bw'ovuma emmana, bw'ovuma ebbina, bw'ovuma ebiki bannange. Tukimanyi obimanyi, tukimanyi obiyina, tukimanyi byonna wabikuguka ne diggulo ogiyina. But respect people. Respect them. Brisher Kash oba yasobodde okujja ku Mukivulu n'afukamirira maama we n'azina n'akola ki n'atayeeweebuula. Lwaki gw'oba oweebuula muzadde we? Okitegeera ekyo kimu. Ekyokubiri, mama nga buli gwoba wakazindaalo tayagala kata bwalemera ku stage bwe yeesibayo bonna ate n'ekiraba mbi ba tiktok abamikwano mweyonjeeko mufaananeeko bulungi mwetekemuko ku ssente ze muyina ne bwe ziba ntono zitya. Nakulabidde obusiiwuufu bwabadde wali. Nakulabidde banange sigamze nzeko yabadde anyumye ku mukolo. Baana bangi abanyumye baabaddeyo. Basharifu baabadde banyumye, baani bonna babadde banyumye. Naye kyeŋŋamba mulimu be nalabye nga bafaanana bubi. Okitegeera mufaananeeko bulungi. Okitegeera ate temuba babuyonjo bunjoleka ku mikolo. Mufaanane bulungi kuva gye muli gye musula. Okitegeera n'ekirala ekyannumye okubeera nga bambi Yash tumwebaza okuba nti yagula emmotoka. We could see Yash Poppy. Naye munnammwe waba yagula emmotoka tekitegeeza nti ba tiktoka mwenna ba followinga ne bata followinga bamumanyi n'abatamumanyi mugende mugiyingire mugigwire. Omwana yagula emmotoka yiye naye nalaba emmotoka ya Yash erimu bano erimu bali baabo bagundi. Namuyikire emmotoka y'omwana yonna neetuuka n'okutuula wansi. Kiki mugule kuzammwe nammwe temututama. Teyagula ya kika na ssaza yonna baagipaakinze mu kkubo. Emmotoka eziva waggulu ne zeesiba jjukire Washiba tewali paakingi n'olwokundabira akavuyo. Bwe bagula enzigi tebaziggala bonna banyiga eŋŋombe. Bannanga yashoba yabadde bweru bale ba tiktoka tetuyolesa nnyo maalo na gye tuva. Tubeere bantu bakulu twewe ku kitiibwa. Okitegeera mulekerawo okuwemula mulabikeeko bulungi mulekerawo amaalo n'ekyalo. Si bwe kiri shaani ki ekirala ekyabaddeyo n'okwetega. Bannaye abaana ababinga beetega agawala agabi geetegedde wali nga bwe gavuma. Woba ndaba ku tiktok okitegeera